Oh yeah, I know. And to say straight and njagala kwebaka sinanyumiddwa ekwebaka okwebaka just yeah. Yes. Nsaba oleete ekintu ekyo wano kiki bashibaholics b'e Canada wano. Omuyimbi Sheebah kalungi munnange ekibadde wali ate ku live ye munnange ate wali ku TikTok kibadde kirala nnyo muganda wange gwe alaba Nutty yugi munnange omukyala Sheebah kalungi kyali mu kwekola e Canada kika jukira nti wano abadde munnange wali n'omukyala muyite Carlo MC Carlo munnange wali e Canada era nga babadde live wali ku mukuto gwa TikTok munnange wali engeri gy'abadde ayogeramu munnange wali yagamba nti no ennaku zino kati ayagala kwebaka bwebasi muganda wange gwe alaba Nutty yugi era nga womanyi nti omukyalo ono bambi nga muzito munnange era nga bw'omulaba omuyimbi Sheebah kalungi nga anaatera okuzaala era nga ebigambo bye byonna musanyufu okukamalako obumazi wali munnange gwe alaba Nutty yugi. For now, then because of course era leero tebakuba show nti oba nina show era so I really want to rest. I really want to rest. Jekola damne yangu bidde na mama my boss abantu abalala abagala okubuukinga amadamira I'm mad. If it was for you and this show wasn't for you and Carol, it will be shut down, money refunded. I'm sorry, the doctor said I shouldn't perform again. No, seriously. Sitera kusayo sente sikola china yenu chino kubanga siya mwe. Oh yeah, I know. And to say straight and njagala kwebaka sinanyumiddwa ekwebaka okwebaka just yeah. Yes. Nsaba oleete ekintu ekyo wano kiki bashibaholics b'e Canada wano baagadde okukulisa of course bantumye ne baŋŋamba engeri gy'ogenda okubeera ne Queen Sheebah twagala omuntu twange engeri gye tutagenda kubeera naye ku birthday. They want to congratulate you upon your music emyaka 14 ng'oli mu ndongo osazeewo okuwummula twagala kukulisa okuyuzaayiza lugogo ate twagala okukulisa okubanga tugenda kulinda yoyo so eno keeki batumye ne baŋŋamba I'll get just tugigenda gisala ne bashibaholics awo nsabako just kanaife awo katono tugisale ne bashibaholics of course batumye ne baŋŋamba neŋŋamba ngenda kituukiriza era kituukiriza everyone part of this. The answers, thank you so much. I appreciate it. Yeah.